waliwo olutalo olugenda maaso mu mpaka ez'emipiira gy'amasaza. Olutalo luno nga lwa bigambo bingi nnyo byogerwa, ensonga nnyingi nnyo ezeetoololera ku mpaka zino ez'amasaza ga Buganda. Oli ku mukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe naawe atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo. Nyongera okujjukiza n'okusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Amasaza ga Buganda agali mugenda maaso n'okubanga bavuganya mu mpaka ez'amasaza ago gennyini gali amasaza 18 gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Era amasaza gane 18 gatemebwamu ebibinja bisatu. Waliwo kye bayita Bulange ekirimu amasaza nga Bulemeezi, Buddu, Kyaddondo, Buluuli, Butambala ne Bugerere. Ne wabaawo ekibinja ekimanyiddwa nga Muganzirwaza, kino nga kirimu Gomba, Buweekula, Singo, Kyaggwe, Mawogola ne Kooki, gano gonna amasaza ga Buganda. Ne wabaawo ekibinja ekimanyiddwa nga Masengere, nga kino kirimu Mawokota, Buvuma, Kabula, Sese, Busiro ne saza lyange erya Busujju. Era wano ntumirako omubaka amanyiddwa nga Honorable David Luchamuzi Kalwanga akiikirira essaza eryo mu Parliament ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati wulira, njagala nkulage ensonga lwaki nkuleetedde ensonga eno. Nkugambye ebigambo bingi oba olutalo lw'ebigambo olugenda maaso mu mpaka zino ez'amasaza ezaakamala okubeera nga ziggulwawo. Kati njagala tugende empola, njagala okawo obudde tubeere nga tutambula ffenna owulirize ensonga lwaki nkuleetedde updates zino. Amasaza ga Buganda oba amasaza 18 agamanyiddwa gakola Buganda gonna nga kuwadde era ogategedde bulungi nnyo. Mulimu amasaza agamu, kugambye njagala tugende empola, njagala otegeere ensonga eno wa gye nkulaza. Mulimu amasaza agamu nga amasaza ago galina districts eziwererako ddala. Bw'otunuulira amasaza nga Buddu, bw'otunuulira amasaza nga Bulemeezi n'amalala ngenda bikunnyonnyola byonna. Sigala ng'ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV ensonga zibeere nga ate zitambulira ddala bubaya sana nnyo. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kati njagala owulirize, ngenda kusooka nkuwe amasaza. Kugambye waliwo olutalo olw'ebigambo olugenda mu maaso naye nga sinaba kukuwa nsonga eyo nga sinatuukawo awo. Njagala osooke owulirize amasaza gano nga bwe gatambula. Amasaza mangi nnyo naye ngenda kukuwaako ago amatonotono agensobola okubanga nkuwa olw'obufunda lw'obudde tubeere nga ate tutegeeragana bulungi nnyo. Okusinziira ku maapu eyo gy'olaba, eyo maapu ya Buganda eraga amasaza gonna aga Buganda. Simanyi oba ekifaananyi kiyinza okuvaayo bulungi ennyo osobole okubanga okiraba. Kati ku masaza ago 18 ageetabye mu mpaka z'amasaza nga bwe nga kusomedde, kkiriza nsooke nkuweeko agamu ku gano amasaza amanene agayina districts ez'enjawulo, gayina ababaka ba Parliament ab'enjawulo. Njagala bano mbakuwe obategeere bulungi nnyo ate nzije tubeere nga tunnyonnyola oba mbeere nga nkunnyonnyola olutalo luno luyinza kuba nga luva ku ki. Waliwo essaza erimanyiddwa nga Bulemeezi. Essaza lino liyina districts ez'enjawulo. Waliwo district gye bayita Nakaseke, liyina district emanyiddwa nga Luweero district. Era liyina ababaka mu Parliament. Jjukira ababaka ba Parliament bano bankizo nnyo mu mpaka z'amasaza, basalawo kinene nnyo ku masaza gaabwe. Empaka zigenda tambula zitya, tiimu zaabwe zigenda tambula zitya. Njagala kutwala mpola mpola paka we naakutuusa ku nsonga yange gye nkugambye olutalo luyinza kuba nga luvaawa, otegeere bulungi nnyo ensonga eno. Mu district y'e Nakaseke tuli mu ssaza ly'e Bulemeezi. Lino essaza ly'e Bulemeezi nalyo lye limu ku masaza ge nkugambye agali mu mpaka eza masaza CAP. Bulemeezi we twogerera eri mu kibinja kye bayita Bulange, eri ne Buddu, Kyaddondo, Buluuli, Butambala ne Bugerere. Naye kati njagala owulirize essaza ly'e Bulemeezi liyina constituencies zino wammanga. Waliyo Nakaseke South, eno ng'ekiikirirwa Honorable Lutamaguzi Ssemakula wa NUP. Waliyo Nakaseke Central, eno ng'ekiikirirwa Honorable Alan Mayanja wa NUP. Era essaza eryo liyina n'omubaka omukyala, district y'e Nakaseke erina n'omubaka omukyala amanyiddwa nga Honorable Najjuma Saara. Ompuliriza bulungi nnyo. Awo ne tuvaawo ne tugenda, waliwo bayita Bamunaanika. Bamunaanika wano wonna tuba tukyali mu ssaza lya Kabaka erya Bulemeezi. Waliwo Bamunaanika Kawunte, eno ng'ekiikirirwa omusajja amanyiddwa nga Honorable Robert Sekitoleko ku kaadi y'ekibiina kya NUP era nga yajjayo John Kirizesto Muyingo. Oyo Bamunaanika. Tuli mu Bulemeezi. Bulemeezi erina district emanyiddwa nga Luweero district, nga mu Luweero mulimu abantu bano wammanga. Mulimu constituency bagiyita Katikamu South,
eno constituency ekiikirirwa omusajja amanyiddwa nga Honorable Hassan Kirumira wa NUP. Mulimu constituency gye bayita Katikamu North eya Sekabira Dennis wa NUP. Mulimu ne Woman MP akiikirira Luweero district ono nga Brenda, Honorable Brenda Nabukenya, mumumanyi bulungi nnyo era yavaayo mabega kaawo n'abaako ebigambo byayogera nabikuwa bw'obanga obadde otambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala tutambule era osigale nga tutambula ffenna otegeere ensonga zino nga bwe zitambula. Essaza lya Ssingo lino n'essaza lya Ssingo nalyo lirina district zino wammanga. Waliwo Kasanda district eri mu Ssingo, waliwo Mityana district eri mu Ssingo, waliwo Kiboga district eri mu Ssingo. Era wano wengenda okusinziira mbe ng'ate nkuwa olutalo lw'ebigambo wa werusibuka oluzze mu mpaka zino ez'amasaza. Mu district y'e Mityana mulimu ababaka bano wammanga. Waliwo Mityana municipality ekiikirirwa Zaake Francis Butebi, waliwo Mityana North eya Muhammad Kibedi Nsegumire, waliwo Mityana South eya Honorable Rumo Richard, eyo nayo Ssingo, abo bonna bali mu Ssingo. Tugenda mu Ssingo mulimu district ye Kasanda district, nga Kasanda district erina abantu bano wammanga. Mityana waliyo Joyce Baagala, mbadde simwogeddeeko naye gy'alinga omubaka omukyala newankubadde abamu ku bannamityana bagamba takyaliwo abo bamusindika Masaka. Naye kati tugende mu maaso n'ensonga eno nsobole okuba nga ate nkuwa ensonga endeesezza updates zino. Mu Kasanda district waliwo Kasanda South eya Honorable Kabuye Frank, waliyo Kasanda North eya Patrick Nsamba Oshabe, waliyo mubaka omukyala akiikirira Kasanda amanyiddwa nga Flavia Kalule n'Abagabe. Ne tugenda mu Kiboga district mulimu Kiboga East ekiikirirwa Kefa Kiwanuka, mulimu Kiboga West ekiikirirwa Mutumba Abdul, mulimu omubaka omukyala amanyiddwa nga Kaya Christine Nakimwero. Kati wuliriza essaza lya Kabaka erya Ssingo mu mpaka z'amasaza liyambibwa ababaka wano wammanga. Kuliko Kefa Kiwanuka, Mutumba Abdul, Christine Kaya Nakimwero, abo basatu. Kuliko Kabuye Franka bana, Patrick Nsamba Oshabe batano, Flavia Kalule n'Abagabe mukaaga, Muhammad Kibedi Nsegumire musanvu, Honorable Lumo Richard munana, Honorable Zaake Francis Butebi mwenda, ne Honorable Joyce Baagala ntwatwa. Ababaka 10 abakola district oba bakola essaza erye Ssingo bonna bayambako essaza lya Ssingo mu mipiira gy'amasaza egiri mu genda mu maaso n'egyo egize egigenda mu maaso myaka egiyise. Tino bino mbikuleetera lwaki essaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Busujju lirina omubaka omu era ssaza liririmu, naye nga sinaba kutuuka awo kansoke nkutwaleko e Buddu. Essaza lya Kabaka ery'e Buddu lyerimu ku masaza agakyasinze okubeera amanene era nga lirina ababaka ba Parliament bangi nga bw'okiwulira. Mu mpaka zino eziri mu genda mu maaso njagala okawo obudde era njagala tutambule ffenna osobole otuuka ku nsonga yange. Essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu lirina districts zino wammanga. Waliyo Bukomansimbi district erina ababaka basatu, waliyo Kalungu district erina ababaka nayo bwe bali awo basatu, erina Lwengo district ne Masaka district oba Masaka city. Kati wuliriza Bukomansimbi waliyo Bukomansimbi South eya Kayemba Solo, waliyo Bukomansimbi North eya Ndagire Christine Ndiwalana, waliyo omubaka omukyala akiikirira Bukomansimbi oyo Veronica Namaganda Nannyondo, oyo mumumanyi eyayogera ebyewuunyisa ensi. Eyo Bukomansimbi n'engimaliriza eri mu Buddu ng'essaza. Waliyo Kalungu district nga mu Kalungu mulimu Kalungu West eya Joseph Gonzaga Sewungu owa NUP, ono atembeeta ensonga y'okugoba ba commissioners abaali enguzi oba ababba sente z'omuwi w'omusolo. Waliyo Kalungu East eno ng'ekiikirirwa Godfrey Kayemba Godfrey Katabaazi, si Kayemba Solo. Kayemba Solo yooli owa Bukomansimbi South, ono wa ya Katabaazi. Waliyo omubaka omukyala amanyiddwa nga Aisha Sekindi oyo wa Kalungu district, n'ono naye Kalungu ali mu Buddu ng'essaza. Ne tugenda mu Buddu era waliyo district bayita Lwengo district. Mu Lwengo mulimu ababaka ba Parliament bano bonna mpajiruwaga ku mupiira oba ku ttiimu y'omupiira ey'essaza lya Buddu. Kuliko Bukoto East eya Ronald Evans Kanyike, kuliko Bukoto West eya Sentaji Muhammad, kuliko Bukoto Central eya Richard Sebamala, kuliko ne Bukoto South eya Twaha Kagabo. Kati ne tugenda mu Masaka, wano eby'e Masaka mu bimanyi ne wesiibi nnyonnyole. Eyo waliyo Juliet Kakande, waliyo ababaka nga Mathias Mpuuga, waliyo ababaka nga Abedi Bwanika n'ababaka balala bangi sijja bamenya. Kati ensonga yiino
Nkugezezaako kulaga maapu eya Buganda. Kati maapu eno gyolaba, eno maapu ya Busujju constituency oba Busujju nga essaza. Essaza lino nga bwe nkugambye nti lyerimu ku masaza agasinga obunene oba constituencies bwe tudda mu Buganda, lyerimu ku masaza agayina abantu abangi, ate essaza lyetongodde si district nga amasaza amalala nti galina district, nti nga bwe nkuwadde Singo erina district nga Kiboga, erina district nga Kasanda ne Mityana, nenkuwa Buddu erina district nga Bukomansimbi, erina district nga Kalungu, erina district nga Lwengo ne Masaka. Wabula district sezo zirina ababaka abasukka mu basatu abazikiikirira. Bw'ova ku kyababaka zirina obukulembeze obwa district nga olaba chairperson LC5 ziba nabo. Kakati amasaza gonna galina ekintu ekifaananyiriza bwe kityo, era byonna mbikuwadde era ne Bulemeezi bwetyo bweri, nti waliyo Nakaseke district, waliyo ne Luweero, ate nga districts zonna nga bwenkugambye ziba n'obukulembeze bwa district. Ezo zonna ziba mpagiruwaga ku mipiira gino egy'amasaza. Ndi ku lutalo olw'ebigambo olugenda mu maaso mu mpaka zino, nkuluulire wa we luva nawa we lulina okuba nga lukoma. Kakati district constituency eya Busujju wetugenda mu gavumenti eya wakati, constituency ya Busujju y'emu ku constituencies eziri mu central n'ate nga zezimu ku zisinga obwetaavu. Busujju ezze ekiikirirwa abasajja aba NRM okumala ebbanga paka Honorable David Luchamuzi Kalwanga bwe yajja ne kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform n'akwata ekifo ekyo. Bwe yali tannakwata kifo ekyo, Busujju constituency yali mu mipiira gy'amasaza egya Buganda, ate yali teyeetabaamu bulungi nnyo, era Busujju abasinga obungi nkakasa nga temugimanyi. Kati lutalo luno luvaawa. Amasaza gano gonna nga bwenga kuwadde galina ababaka ba parliament abasukka mu basatu, agamu galina ababaka ba parliament balinga 10, nga kwabo kwe tugatta obukulembeze bwa district n'ebirala. Kati Busujju nga bolaba maapu eyo, Busujju yemu ku constituencies oba yemu ku masaza agasigala nga gali gokka, era nga ate mu bunene bwagwo tegaweereddwa bakulembeze banjawulo. Busujju erina omubaka omu amanyiddwa nga Honorable David Luchamuzi Kalwanga, yagikiikirira era ye manager wa tiimu y'essaza, wabula tiimu eno agiyimiriddemu omuntu omu bwa Namunigina. Yonna okuvanga maapu bw'ogirabye bwenjikulaze gwagoberera omukutu guno bw'obanga osobola okukategeera. Busujju erina amagombolola gano wammanga. Tulina Banda Town Council, tulina Maanyi sub county, tulina Butayunja sub county, tulina Kakindu sub county, ne tubeera ne Malangala. Buli gombolola gyemmenye awo erina constituencies ezimu ze yenkana mu constituencies eziri mu Uganda, oba ababaka abatula mu parliament bangi nga constituency ye yenkana n'agamu ku magombolola g'owulidde ensoma awo agali mu Busujju. Banda sub county, Maanyi sub county, eno Banda Town Council, Maanyi sub county, Butayunja sub county, Kakindu sub county, Malangala tulinayo ne Zigoti Town Council n'ebirala. Kati wuliriza, omubaka akiikirira Busujju constituency amanyiddwa nga Honorable David Luchamuzi Kalwanga, enjawulo gy'ayina oba obuzito bwayolekera naddala ng'emipiira gy'amasaza gituuka, nti Busujju ng'essaza teyina kitebe kya district, nti obukulembeze bwa district buli mu yo, kubanga Mityana gye tugwa eri mu Singo, ekitebe kiri mu Singo, kitegeeza tetuyina. Busujju teyina district yonna, era ensonga lwaki teyina kitebe, ensonga lwaki teyina mukulembeze wa district yenna. Example gye nyinza okulagirako oba ekyokulabirako comparison gye nyinza okuba nga nkuwa okuzzaako mu bano baneiba baffe aba Singo. Singo nkugambye erina ababaka ba parliament bano bonna nga bavujjirira, bano bonna nga bayambako, bonna nga mpagiruwaga mu mupiira ogw'amasaza singa guba gutandise okuba nga gugenda mu maaso. Honorable Zaake Francis Butebi, Mityana municipality, akola ekisoboka. Honorable Muhammad Kibedi Nsegumire, Mityana North ya akola ekisoboka. Honorable Lumo Richard, Mityana South, akola ekisoboka. Abo bonna ba Singo. Honorable Joyce Bagala Ntwatwa akola ekisoboka, akubono ye tatera kukola kisoboka. Ne tugenda Singa ina Kasanda district, Honorable Frank Kabuye akola ekisoboka ng'empiira gituuse. Honorable Patrick Nsamba akola ekisoboka ng'empiira gituuse. Honorable Flavia Kalule n'Abagabe akola ekisoboka ng'empiira gituuse. Eyo Singo. Kuliko ne Kiboga district, Honorable Kefa Kiwanuka akola ekisoboka ng'empiira gy'amasaza gituuse. Honorable Mutumba Abdul akola ekisoboka ng'empiira gituuse. N'omubaka omukyala amanyiddwa nga Nakimwero Christine Kaya naye n'akola ekisoboka ng'emipiira gituuse. Ekintu ekyo
kyekiri ku masaza omuli Bulemeezi, omuli Buddu, Singo n'amasaza amalala nga ne Kyaddondo wano mu kibuga Kampala n'amasaza omuli Busiro gonna nga buyinza okuba nga okitegeera. Wabula Busujju omusajja ali omu. Olunaku olwaleero Busujju nga ku wiikendi egenda kusamba omupiira gwayo ogwokubiri oluvannyuma lw'okukuba gwe yakwata mu mupiira ogwasooka wiikendi eri, then wiikendi eno gye tugendamu Busujju agenda kuddamu okubeera ng'esamba. Era wano wensinzira okoowola bannabusujju mwenna okuwa obuwagizi ne sappooti omusajja mu nnakibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Honorable David Lukyamuzi Kalwanga. Kati olutalo luliwa manyi waliwo agenda okimbuuza. Olutalo lw'ebigambo luli nti Busujju lwaki bwe tutuuka mu mipiira gy'amasaza tutera okukola obubi? Ekyo kimu, bibuuzo bingi ebibuuzibwa. Busujju lwaki bwe tutuuka mu mipiira gy'amasaza obuyambi bubeera butono? Ekyo kibuuzo kyakubiri. Busujju lwaki bwe tutuuka mu mipiira gy'amasaza ne mu nsonga ez'enjawulo Busujju tewulirwa? Ekyo nakyo ishu nayo ndala eri awo. Kakati Honorable David Lukyamuzi Kalwanga nga bwe nkugambye takoma kukiikirira bukiikirizi constituency eno yekka omuntu omu. Eno no constituency eri mu Buganda, eri mu Central, eri mu district y'Emityana, Kinyana, Mpindi okuva ne mu kibuga Kampala gwampuliriza woyinza okubanga wooli bw'obanga oli Kampala. Bwe tutuuka mu mipiira egyo oba mu nsonga ez'enjawulo omusajja oyo Honorable David Lukyamuzi Kalwanga ensonga zonna aziyimiriramu bw'omu bwa namunigina. Ye manager, yafandinga, yagula amazzi, yakola emijoozi, yasasula abatendesi, yafandinga abasambi, yajjanjaba abasambi, yabagulira emmere, yasuza abasambi, yakola ebintu byonna nga omanyi ttiimu y'omupiira byeyinza okuba nga yeetaaga. Omusajja amanyiddwa nga Honorable David Lukyamuzi Kalwanga. Credit oyina ogimuwa n'ekibiina ekya National Unity Platform ekyamuwa obwesige nekimuwa kaadi n'aba nga ate akiikirira abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'e Busujju. Ebigambo ebyogerebwa ebirimu okuvvoola, okukkakkanya n'okunafuya abantu b'e Busujju, essaza ly'e Busujju n'abasambi b'omupiira abasambira essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busujju naddala mu mipiira gy'amasaza egigenda mu maaso. Kakati gwali ku mukutu guno njagala okutegeeza nti obuzibu bwokka we buli weewo, era nkakasa bw'oba ng'otegeera mangu byenjogerako obitegedde. Era olutalo olwo terujja kuddamu kubaawo n'ebibuuzo byonna ebibadde bibuuzibwa sisuubira nti bijja kubeerawo singa omuntu yenna anaaba agudde katambi kano n'aba ng'ayongera okutegeera ensonga zino. Credit Honorable David Lukyamuzi Kalwanga kubanga yeetisse omulimu ogwo. Naffe wano ku mukutu ogwa Red Zone TV tugezaako okubanga tukola ekisoboka okulaba nga tukugirayo information yonna obeere ng'ogifuna gwe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira era gy'oba osinzira okubeera ng'ogoberera obeere ng'ebintu byonna tebikuyitako. Embeera bwetyo weeyimiridde Red Zone TV kuwaliwo bali kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe nawatanaba kubanga osubscribinga ku channel eno. Nyongera okukusaba n'okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akadde ka notification abeere nga tomisinga nsonga yonna tuwuliziganye mu updates eziddako. Akonjagadde nkayiseewo buli mwabeere nga akategeera ensonga zikkakkane. Mutegeere nti Busujju y'amaanyi na nnyo mu nsonga zino n'ensonga ez'enjawulo. Busujju y'amaanyi na nnyo wabula olwa okuzitoowererwa omusajja Honorable David Lukyamuzi Kalwanga kwa feesinga bebimu ku bintu by'oyinza okulaba ebiba bitatambudde bulungi nnyo ate nga tekikoma mu masaza. Ekintu kino kitambula paka ne mbuweereza kubanga nkugambye amasaza agamu gayina districts ez'enjawulo. Obwo obukulembeze bwa districts bwonna buba buvujjirira amasaza gaabwe. Kati omusajja essaza aliyimiriramu bw'omu. Sigala ku mukutu ogwa Red Zone TV n'ebirala ojja kubeera ng'obimanya. Tuwuliziganye mu updates eziddako.